ne Museveni okutuuka wano nze namulaba nga atuuka ali ku parliament ng'alayira. Museveni yajjira mu Lugabire ng'obunene yenkana ekitoogo. Museveni yalalayira ku parliament wali obunene nga yenkana ekitoogo ne pipe gye mulaba pipe ya tenti nnene nnyo. Baganda bange ntandise n'ebigambo bya muzeeyi oyo kubanga mazima ddala bw'otunuulya ebifaananyi bya General Museveni nga yaakajja kikulagirawo nti bajjajjaffe baakwata eggwanga lyaffe ne baliwo omuyala. Era kituyigirize nti tokolanga ensobi n'oddira omuyala n'omusindika mu kiyungu gye wafumbidde ebya ssava agabule abantu, ojja kusanga ng'abiridde abimazeewo ekyennaku oba ekibi ku bayala. Abayala nga bano nti ye ateeka ne byatamaleewo ku ssuwaani byonna ng'alowooza agenda bimalawo. Ani muyala eyakwata ensi yaffe? Byonna tugenda kuba nga tubitunuulira. Mu ngeri y'emu Joel Ssenyonyi Katonda ayuzeeyuze owa poliisi olunaku olwajjo n'atuuka n'omusomesa amateeka. Can you imagine ng'omusirikale tamanyi mateeka? Byonna ogenda kubeera ng'obifuna mbikuŋŋaanyiriza. Mu ngeri y'emu impunity, obulyake obutaagaliza n'embeera ey'okunyigiriza gye tuyita mu Uganda. Njagala owulye wano Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuganye okgenda okutambula mu countrywide tour ye. Kyokka General Muhoozi n'abantu be bali mu kibuga Kampala bagenda mu maaso n'okkuba enkuŋŋaana n'ogenda mu maaso kubanga bayisa ebivulu. Byonna tugenda kubanga tubitunuulira. Ebibiina by'ebyobufuzi ebirala ebiri mu ggwanga byonna biri mu kutambula. NUP baagiganye. Ayogerera poliisi avuddeyo n'annyonnyola ensonga era ng'ayise Robert Kyagulanyi Ssentamu batuule ku mmeeza boogere n'amazima butya bwe banaatambuza. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye bino ebyekisiru poliisi byeri mu kkola tebatidde, bajja genda maaso n'enteekateeka zaabwe. Wuli amateeka agabateekeddwako ba NUP okubeera nga batalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tambula nange nkwanirizaako. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerewo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero munzikirize mmaze okubeera nga ntereera bubya nsobole okubanga mbasumululya ezimu akwaga amawulire agakoze enkizo mu ggwanga Uganda. Saagala kubeera nga nkulwisa, njagala kubeera nga ntandika ne mwana mulenzi King Saha katono nnyo tufune ebigambo bye. Obubaka buyise mu luyimba. King Saha baaba ennaku zino oli bulala muganda wange. Revolution ogikutte n'amaanyi. Yegwe muyimbi gwe tusigazza okubeera ng'otukubira tochi kubanga abayimbi muli balanzi, abayimbi mwendabirwamu, abayimbi mwemmira za society. Nti ebitulume eno wansi bye tutasobola kwogera mwe mubiyisaawo mu maloboozi gammwe agawooma amalungi ageggwoowo ne lituuka ku buli muntu so that bwe muliyimirira n'abanyigirizibwa eggwanga lijja kununulwa. King Saha, big up on yourself muganda wange. Batugamba njaba abasajja b'ekyanga bannamwe batuwoninga nti akaseera kalituuka abasajja b'ekyanga era akaseera maama katuuka buli kyaliwo maama kyatuuka emirembe gyaliwo gwe kyatuuka buli kyaliwo walayi kyakunya n'olaba abakulu we bakaaba n'olaba abavubuka bato we bagakaaba kasukali n'okakaaba akava akamere nako n'okakaaba buli kimu nekikikaaba abe tukaabira bali mu kukola bubagati emirimu we tuginoonya okula newebuuza zengenda nakukola ki bano abasajja tubagooye njagala mufugize era tubagobeka ekimala mutuleke kimala muganda wange atudde agambyeho asi kyali wange wona atidde agambye akasajja tebagatte era abamalafu nga bajja ne mumu bano tebalina gwe baagala kulabawo wano gwe gyolibeera ng'okimanyi tuli ku sipaaka kampise wano obaka otuba ku sipaaka nabbanja aje nakawuka n'atulimba oluguudo naye kuba ebifaananyi n'atambula n'agenda abantu be nakawuka bakaaba enfuufu ekyengera buli wakwata traffic muyite no nakawuka ne mutukuba enfuufu ne mugera ne mweyaga
sikikolwa kirungi bannamwe mbakwasa obuvunanyizibwa ate mwe ne musalawo okwekyanga obwekyanzi we muvuga zino ezitawulira binnya omuyita mu b'ebinnya mubakuba enfuufu. Okay, oye King Sam Mansuri webale nnyo brother okubeera ng'oba oli awo ositandinze n'abanyigirizibwa notesalawo ogenda ku sayidi eri enyigiriza eggwanga. Njagala kubeera nga nkuwa obubaka newankubadde tuli bazadde newankubadde buli muzadde azaala omwana we ng'ayagala obeere wankizo abeere w'amaanyi mu nsi ensi emuyaayaanire buli muzadde kyasaba. Waliwo abazadde abazaala abaana ne babasala 100% ng'omwana wo bw'otunulya omwana wo gw'omugagga nga singa Katonda yakola kugamba yakyusa n'amukuggyako bujja n'akulekera kugamba otunulya ebintu Katonda byakola ne bikusobera. General Museveni ateekateekera Muhoozi ntebe naye laba Katonda omukisa waagujja mu nnyumba ejjudde ssente, ennyumba esobola okukola buli kyeyagala n'agusindika yiri eri mu nnyumba ey'omwana wa ghetto eyeekubiranga enjaga ye, omwana eyeesibiranga ebiviiri. Katonda gwe yalabamu amagezi, mwe mwali mubala biviiri naye ye Katonda yalinamu omulimo mu ye munda gwamukolamu ye Kyagulanyi Ssentamu. Njagala tulaba akatambi kano era akatambi kano tukawulirize bulungi kubanga osobola okuzaala omwana ng'olina ebyobugagga era olina mufuzi kugamba nga weeyagaliza buli kimu Katonda n'agenda kusimbula ekyana Katonda wange n'obeera awo nga ssente oziina ne weevuma noga kale laba kino kiki kye wampa. Okitegera naye nze nsiiba ngamba abantu mu Muhoozi alinga limbejjabbi. Mu Buganda tulinamu olugero lugamba limbejjabbi, omumbejja omubi n'omusiga akazigo n'okwata omwana omulungi n'omusawali n'omusiiga obusa era abantu bajja ne bagana naye wadde n'omumbejja baamusiiza akazigo naye mubi oli omwana gwe basiiza obusa ye bulungi. So Muhoozi alinga limbejjabbi. Bobo eno unamugana okutambula olaba twamulonda mu lockdown nga mumuganye kutambula nawangula akalwadde mwakakwatamu. Bino bye muzanya scheme. Muhoozi newoona akola otya newonazanya ekintu ekiri unfair tujja kukomekeza nga abantu bawangudde. History alaga teri muntu yali awangudde maanyi g'abantu. Ne munazanya ebintu ebiri unfair ne munatambula ne mukuba campaign ne munatambula ne mukola ki teri muntu yali awangudde maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu gamane ga prevailing. Bana Uganda mubali babanga oba nte mu kiraalo mbuuzo ziri awo mumutambula bo ne mubasiba ne musaba bwene buli kimu ne waaba akiyina ne mukigaana. Okitegeera kati eno nsi nabaki gwoba nga weetenda amaanyi buli omu leka atambula mobilizing bwoba nga weetenda ekiwago buli omu leka mobilizing tulaba anaakira. Kati baba Muhoozi batambule naye nkugamba Muhoozi tamanyi kwogera, tamanyi Luganda, tamanyi Lunyankole, talina kyamaanyi bamusindika adde mu ngatto za kitaawe kubanga baagala kulabanga omwana adda mu bigere bya kitaawe atandikira we yakoma with zero effects on public policy. Knows nothing about public administration. N'ebifo by'abaddemu talina mukulu byalagambwa akoze. Bamusuumusiza mu magye okusinga abalala. Bamuwadde ebitiibwa. Konvoyi eringa ya Mwai Museveni. Ebyo twabiraba. Batabani baamini bagendako emakere ne basaba ne diguli nga tebaasoma. Twali tulebya abanene emirembe engalo. Mu nsi yonna okufa ng'olwanira equity. Kubanga ensi ne weefunda obanga olwanira equity eyo yeebejja okulwanirira. Ekyo mulina okukitegeera. Okay, akoke katambi baziiza Bobi Wine okutambula kyokka bwe bavaawo nga bagamba Bobi Wine si threat gye bali ng'era owulira embuzi owulira ba propagandist n'owulira n'omuntu mu comment nga kugamba Bobi Wine talina kyagamba ggwanga kati oli musiru abali mu difuga bamutya atuuke ne mu bantu kati gwali eyo owoza ate simanye talina kyagamba abantu n'olaba ku ntegeera n'endowooza y'abantu n'ekusobera
gwe tosobola tuula wansi n'ofumiitiriza. Lwaki ebibiina by'ebyobufuzi ebirala byonna abakulembeze baabyo bali mu kwetooloola ggwanga teri abakwatako? Ekyo ne kikulema okutegeera n'olema okukozesa common sense okulowooza okw'obuntu ne kukubula. Anyway, amagezi buli muntu agalina, okutegeera si kwa buli omu. Yes, ekyo nakyo weekiri. Gwe bw'oba tosobola kulaba nti Bobi Wine bamugaana olw'amaanyi g'alina, bagoba agulina, ekyo kijjukire. Kakati waliwo akatambi kano ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Wumalu Kiseka, katono nnyo, atubuulira mwami Museveni ye bye yakugukamu era by'amanyi obulungi. Febe tubagamba Museveni bw'oba omulowooleza mubiri ebyamagezi ennyo yotaliiyo. Museveni wongolo n'omusinga mubalire mu bino eby'ekisiru: kubba, kutta, kusiba, kukuba masasi, kugaba butwa, kulumya bwavu. Awo we wali emizannyo gye wokka. Kati abasajja ayiya abampi n'abawanvu alinako ne tanka naye nga bazze kuyimiriza akutte smartphone. Gozanyanga ne smartphone gwe. Bazze kuyimiriza azze akutte smartphone. Takutte mundu, takutte wadde kiboko. Bamugamba togenda na smartphone yo Parisa. Wotukira ne smartphone Parisa ensi gavumenti yaffe eyiika. Kati gwe undermining smartphone laba nnono. Abagenda okukozesa smartphone obulungi eno generation bagenda kufunamu. Ekyo nkikubuulira. Yensonga lwaki Museveni naye asasula abakutte smartphone. Bagezeeko bateeketeekewo embeera. Ziri muntu tezirina mugaso guli awo. Kubanga kati saawa zino Kyagulanyi kyogamba agenda kutta bantu, ansi eri nti nedda. Kyagulanyi agenda kubba bantu, ansi eri nti nedda. Lwaki bayiwa amagye okutuuka ku ekyo okulina ebimotoka bya tanka okumusiba okumugaana okugendayo? Oli akusanga ku smartphone yo n'agamba gwe mwe muli awo muwoganira ku simu ne muteekako buddata. Kyagulanyi amagye gonna ge bataddeko abakutte mundu eziriko neziwakadaala zino eziriko obuseppiki, waliwo neziriko zino baziyita batya, eziriko enjegere zimajegere, zonna zivuddeyo ziyimiriza wa smartphone. Ozanyanga gwe luno olutala abagenda olutegeera terugenda balumya mitwe naye ffe abalumanyi. Okay, oye Wumalu Kiseka. Katono nnyo munzikirize tugenda kukomawo ku mboozi eya muwozi katono nnyo. Nina kye njagala okusooka obbalaga. Baganda bange njagala mumanye nti NUP bwe yali eronda abantu yalonda quality. Yalonda Joel Ssenyonyi nga bamumanyi akuba abaaba. Mwana mulenzi akuba alinga bidongo by'abalokole. Olunaku olwajjo nga balemesa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda gy'abadde agende Parisa. Njagala owulire abasirikale abalinze abalinze oba abalemesezza enteekateeka zino genda maaso. Joel Ssenyonyi yabafeesinze. Can you imagine ng'omuntu abafeesinze yabasomesa n'amateeka? Njagala tuuli akatambi kano oba oliawo tujja tegeera NUP n'abakulembeze baayo. Joel Ssenyonyi takoma kunywesa sipiika Anita Amongi mazzi wabula baaba ne baasanga ebweru abawalevo. Njagala tuuli akatambi kano. She actually first asked me, where are you going? I told her we are going to Paris because we have a mobilization event there. So then she asked me, this Madame Sikahwa, for clearance from the IGP. I told her what kind of clearance. Then I educated her about the law, because the law says when we as a registered political party have an event like the one we have in Paris, we write to the IGP, and we wrote to the IGP notifying whoever is occupying that office about our events. We attached a schedule of all the places we're going to be at, all the permissions granted by the venue owners and so on, and we didn't get any formal response because the law says once you have notified them, then you provide security. She then mentioned the DPC, Madame Sikahwa. She told me where we are going, security is not guaranteed, there might even be a stampede. I said, but that's why you people are there to provide security for us and whoever we are going to meet. That's why we notify the IGP. So if it's a concern, because our major concern seems to be security, that security is not guaranteed. I said, that's why you are there, to provide security for us and the people we are going to meet the other side. So what is the problem? No problem.
Also, we can proceed. But now, the issue is, I'll not talk much. What's for your legislator? You know, Article 211 and Article 212 of the Constitution of Uganda. Yes. So we are here legally, and we have to protect all Ugandans, including you. You get me? You said you requested for permission from the We didn't request. Okay, you asked for permission. No, we didn't ask. We will notify them. So you notified. Yes, so if you notified, did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4, so when you read section, of the when you read the Act, section 211, what does it tell us? it says you regulate. You regulate. So we are Regulate. custodians of law and order. If the DPC has told you that there is intelligence coming up that you guys are going to cause havoc, that you guys you have other intentions which are not known to us. Which one? Therefore, listen. Katono nnyo. Njagala owulira wano. Madamu Sikawa oba Sikawa kyonna kye kiri yabuuzizza Joel Ssennyonyi nti clearance okuva ewa IGP. Joel Ssennyonyi n'agamba ne musomesa amateeka kankadde munsonyiwe kankaddemu. The law says once you have notified them, then you provide security. She then mentioned the DPC, Madame Sikahwa. She told me where we are going, security is not guaranteed, there might even be stampede. I said, but that's why you people are there to provide security for us and whoever we are going to meet. That's why we notify the IGP. So if it's a concern, because our major concern seems to be security, that security is not guaranteed. I said, that's why you're there, to provide security for us and the people we are going to meet the other side. So what is the problem? No problem. Also, we can proceed. But now, the issue is, I'll not talk much. What's for your legislator? You know, Article 211 and Article 212 of the Constitution of Uganda. Yes. So we are here legally, and we have to protect all Ugandans, including you. You get me? You said you requested for permission from the IGP. We didn't request. Okay, you asked for permission. No, we didn't ask. We will notify. Them. So you notified. Yes, so if you notified, did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4, so when you read section, of the when you read Act, the section 211, what does it tell us? it says you regulate. You regulate. So we are custodians of law and order. If the DPC has told you that there is intelligence coming up that you guys are going to cause havoc, that you guys you have other intentions which are not known to us. Which one? Therefore, listen. Kale ensonga endowooza ogitegedde bannange bwe tuvaayo ne tugamba nti buli generation ebeera n'olukusa kwegamba kigigwanidde okubeera nga yeenyigira mu butya bw'enaakulemberwa. Kakati bw'osanga abasajja abakulu nga bano abaana bye boogera abasajja abakulu tebabitegeera gumanya bumanya oyo omusajja generation gy'alimu ndala tagitegeera addeyo mu generation zaabwe. Bano abaana ba Joel Ssennyonyi bali smart, bali clever, bali intelligent, bannange bali brilliant, tomanyi na kumanya. Joel Ssennyonyi njagala kube nga muwummuza ebbali tugenda muddira maaso awo mukalala ayina engeri gyakutte bannamawulire abagamba nti bodyguard wa Bobi Wine yakuba bannamawulire ayina engeri gyabanukuddemu ne nga yes kale njagala kubeera nga mpummuzaako Joel Ssennyonyi ebbali atusooke wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu katono nnyo ndowooza nga tutadde obusungu ebbali katusooka tubeeka katambi katusooka tulaba wano katono nnyo katufunemuko ku ssanyu ono bamuyita Amoti omubalanguzi bwe njogera Amoti buli muntu ammanyi ono ye best comedian wange mu Uganda of all time. Njagala kusooka kuwa Amoti katono nnyo kano katujjako ku mulamwa naye waayi katurefreshingeko ku bwongo. Omwana Joel Ssennyonyi akuto wa poliisi n'amuyoza n'amwoza n'amunyiga amapeesa n'awummuza wali Kigasiya. Kisajja kyattu kisa kibotte nga kitunudde butunu. Ndako banange tuula olaba Pono kulo okutaano Pono bamulabadde Pono bamulaba ku Mandi nwaki nofuna vibe nekuyisa mu wiiki kakati olagako wako weekend ne weekend balero ngenda kubalira wa Mukama Katonda ndero gene ndongo bina jikubirawa ndako amoto ngamba tojjukira jogena kukolera leero
leero era kubeera Mukama Katonda. Ngenda kubuuza ku manager ndabe. Ali ateshemeo. Abatumira na kiki kyosinga obutatwagalako ng'abakyala? Kwa kati gwe experience kesinga obutagala ku bakazi kulya bintu bya muntu n'obirya ate okole kyayagala ayi n'omugamba ogenze ku short kono oyitambo Layira babikola ennyo nabyo tebakyabikola Amoti nange talya omuntu okulya ebyange naye oba ogenda kufuka nkwerekera Amoti oyingira mu kaabakyala tubbiddwa ekimala Amoti gamba ki oyingira mu kaayigo kaabakyala? Of course nze nteruka okutambula n'akaleesu nowesibola bawadala ne kawigi era abala balooza nti muwala munnaabo yaze kumbe ensolo kukiziga okweri ono mala lekalya atya kandida afuka ayina egiride bambi kumbe kyali kati ekyo kimumpayo ekyokubiri ekirala kikyo tatwagalako fenga abakyala ekirala kyesagala ku bakazi kulimba omuntu aba akwagadde mubuli amazima nti nino omwana namwe mulimba ani mufetutusinze mbana nino omwana ate mukya mu kirala nnyo bwoba wazaalako mbuulira nti nakola ki nti nazaalako anti bwe twabulira amazima nga mutusuulawo oluusi mulimu abasajja abaagala omuntu nga yazaalako nti atobye nti asobola okukakana asetolinze okitegeera oluusi notugamba sagala yazaalako nze era biki agamba gwosoose olina omukisa nasajja nabeesonyiwa biki yagwero nogaba banne nfunyemu omuwala embeerera ennaku zino muli bamukono gamu genda omupangulula nga muganda wange olubuto bwefunyafunyiza biringa bino bikapeti byennamboole noga Mukama Katonda tugenda kukola tutya mutusabire naye nga covid red eyes ate namwe mutusu okay oyo Amoti omubala nguzi Amoti omubala nguzi njagala kubeera ng'eyo nvaayo ampuliriza tukimanyi nti waliwo amateeka oba oliawo agagobererwa singa oba oyagala okutegeka olukuŋŋaana era nga tukimanyi nti waliwo etteeka oba oliawo erisattulula enkuŋŋaana wabula kkooti amateeka gano yagajjawo bw'obeera ng'oli kibiina kya byabufuzi ekibiina kyonna nga oli political party ejjudde nga oli registered okkirizibwa okutambula okutalaga eggwanga okukola emirimu gy'ekibiina kyo activities za pateyo wabula poliisi teyina lukusa dukugaana kubeera ng'otambula poliisi oyina kugitegeeza nti tugenda kubeera mu kifo bwe kiti n'ekifo bwe kiti yo neekuwa obukuumi si kugisaba kugitegeeza etteeka terigamba kugisaba ligamba kugitegeeza yo ekuwa obukuumi era natunudde nga bw'otunuulira obukuumi bagamba koze ensonga gye bagambye ogaana Bobi Wine ogende Palisa n'eri Kamuli gye yali alaga nti tebalina enough security emala kubeera ng'ekuuma oba emukuuma naye ng'olwedde security gye bataddewo mugaano genda ne bw'ogitoola mu butozi wakati ne bw'okwatako koota emala okuuma omukolo kuba bano abaana ba NUP tebali violent just poliisi yeteekawo embeera eno kubiri bye nasoose okugamba nti ekiteesaawo embeera eno kwe kubeera nga batya ebigambo Bobi Wine byasitudde obitwala eri batya ebigambo ebyo okutuuka mu matu g'abakadde be baasiriwaza eyo mu byalo tulina abakadde mu byalo mujja kunjulira nga tamanyi na kigenda mu maaso ye yasembayo kumanya Museveni era talina kyekugamba talina na kyamanyi kati eyo message Bobi Wine jasitula gitwale ku byalo eyo ate bano balina abasirusiru baabwe bakadde be baasiriwaza eyo mu kyalo abatamanyi na bintu nga we bitambula mu ggwanga kakati ebyo mwami Museveni takyagalira ddala naye Bobi Wine yamaze n'abako obubaka bwatuwa obubaka buno njagala tubuwulirize kuba buva mu kamwa ka president ye kennyini ng'ayogera ku bintu bino katono nnyo katufune obubaka buno tujje tweyongereyo netulemesa okweyongerayo bakulembeze bannaffe bagenze ne babuuza lwaki batulemeseza okweyongerayo ate nga byetukola biri mu mateeka
tebatuwadde ensonga nambulukufu naye batugobereza tiyagasi era mu kkubo yonna gye tuyise nakifuma newalala n'okuwubira obubulizi abantu kubadde musango nga babakuba tiyagasi era abantu bafe abamu bafuna ebisago. Bwe tukomyewo wano tusanzeewo ebbaluwa ng'eva ku police headquarters era ng'esayiningiddwa omwami gwe bayita Frank Mwesiga. Ebbaluwa eyo ng'egamba bino wammanga. Ekisooka ng'egamba nti otuukiriza okugenda maaso n'enkuŋŋaana zaffe tulina okulaga poliisi puroguramu yaffe n'obudde bwe tuteekateeka okukoleramu ezo enkuŋŋaana kyetwali twakola edda. Ne batusaba nti tulina obbalaga olukusa olwabo bannannyini bifo oba abebiddukanya bwe tugenda okukolera enkuŋŋaana kyetwali twakola edda. Ne batusaba nti tubalage obukakafu obulaga nti waliwo okwerinda n'ebyobuyonjo mu bifo gye twateekateeka okubamu enkuŋŋaana kyetwabalaze kyetwali twabalagoledde. Ne batusaba n'okutusaba tukwatagane ne ba RPCs ba DPCs n'abalala kyetwali twakola. Naye mu bbaluwa ey'emu gye batuwandikidde mubaddemu ate ebintu bye tulowooza si bya bwenkanya ate si bya butegeevu. Mwe muli bino wammanga. Batusabye nti tetukola rallies mu lujjudde, tetukola rallies oba tetukola nkuŋŋaana nga ziri mu open oba nga ziri mu bisaawe oba ebifo ebitali bigali. Netubuunya lwaki batukugira naye ate ng'ebibiina ebirala n'abantu abalala n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi bo bagenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe mukyere. Mwezo nga mwe muli n'abo abatazikola mateeka bazikola mu bumenyi bw'amateeka naye yo nsonga ya poliisi. Naye ate ffe buli kimu kye tukola mu mateeka bakiremeseza. Munajjukira bassebo ne mannyabo nti n'olunaku olw'eggulo Muhoozi n'abantu be bayisiza ekivulu mu kibuga Makati tewali poliisi yabakutteko, tewali tiyagasi yabuze. Bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwajjo. Munajjukira nti Balamu abadde akola enkuŋŋaana mu open, Kabanda abadde akola enkuŋŋaana mu open, n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi abalala. Ate nga tetulinako buzibu, kyetulinako obuzibu lwaki ffe aba NUP tebatukkiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ng'ate tetulina tteeka litumenye. Mu bbaluwa eyo batugambye nti bwe tuba twagala okukola enkuŋŋaana zaffe tunazissa mu zihoolo embike oba mu bifo eby'abantu abagere nga biri munda mu nnyumba. Ne twebuuza lwaki abalala basinkanira bantu mu bisaawe, lwaki ffe tetukkiriza kusinkana bantu mu bisaawe. Batusabye n'ekirala kyendowooza kiri very unserious, si kya kintu kikulu. Batugambye nti tulina okubawa ennamba y'abantu betusuubira okujja mu nkuŋŋaana zaffe. Mwena nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo, tugenda kubala tutya abantu, titugenda kusuubira abantu 10 oba 20 oba 10 oba 100. Abawagizi baffe bali 1,000. Tugenda bateeka mu ruumu ki oba mu holo ki embike gye bagenda okujjamu. Naye ate era bino tebabisaba bantu balala. Bagenze maaso mu baluwa gye batuwandikidde ne bagamba nti abalala bonna gye babagaana kuba nkuŋŋaana zaabwe kuba bagoberera amateeka. Simanyi mateeka ki ge bagoberera, ffe ge tutagoberera. Kubanga enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu lwatu, bazikuba mu lukale, bazikuba mu bisaawe, ate tewali abakuba ku mukono. Twagala okukimekinga clear. Tetuwakanya mitendera gina kugobererwa nga bakuba enkuŋŋaana. Tetuwakanya bwe busosoze. Tetuwakanya bwe kuwera enkuŋŋaana zaffe eziri mateeka ate nga balala bali mateeka. So mu bbaluwa eyo batusabye abakulembeze baffe babasinkane ku Mande bayite mu nsonga eno. Kyetutaganye era tubadde tulina okubeera leero batulemesezza okutuuka e Palisa, enkya tubadde tugenda kubeera Tororo naye tetugenda genda Tororo. Ne ku Mande tubadde tulina kubeera Mityana naye tetugenda gendayo paka ku Mande. Abakulembeze baffe bagende basinkane tiimu y'abapoliisi ku kitebe kya poliisi bababuulire ensonga zino zennyini zetubabuulira mu lwatu. Then ku lwokubiri tugende maaso emukono era ab'emukono mutugende ku lwokubiri. Naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo okukimekinga clear si ffe bamenya amateeka wabula poliisi emenya amateeka. Era y'ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo, tuganye osindikagana nabo, boka bakole buli kya nsonyi, bakole buli kimenya amateeka. Kasita kamera za mukwezi kasita mulabe ebigenda maaso. So tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo
police headquarters command ab'emukono okusubire ku lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'ekamuli ab'epalisa ab'etororo tujja ku lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono ate ku lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala nina kyendeseeyo ndowooza sina kyendeseeyo mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza kati ne wetufe. Okay, ebyo bye bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kubeera nga awo wennyini wentandikira obubaka buno. Ensi woogirabira nti oba oliawo yatomera n'omuntu agifuga kuba kati Uganda tekulemberwa, Uganda efugibwa bufugibwa. Bw'otunuulira atufuga yajja mu mwaka gwa 1986 nga darling mu mitima gy'Abannayuganda kubanga yabalimba nga bwe yali abagiddeko ebyali ebizibu bya Uganda Obote. Naye nga ye kennyini ye yali ekizibu kya Uganda okuva mu myaka egyo gyonna. Njagala kujjukiza General Museveni n'obusungu bw'alina olunaku olwaleero ng'owulira n'omulambo gwa Amini yagugana okudda mu ggwanga ne baagala n'omubbulamu essomero juzi nalyo n'aligaana. Obusungu bw'alina kwe kubeera nga Amini oba oliawo ya taking over nga Museveni alinga yayagala okuteking over Amini n'awamba. Era ya mwami Museveni agamba Amini teyamufugako. Owuliriza bulungi kubanga obuyinza yabuwambanga leero Museveni n'afuluma enkeera. Okitegedde bulungi. Kakati obusungu obwo Museveni agenda okujja mu 86 ng'ebikolobera akoze bingi naye ng'abibisse wansi w'abafuzi oba abakulembeze abaliko mu kiseera ekyo. Ne balabika ng'ababi naye nga yabasiiga ettoomi. Era byonna bigenda mu maaso. Museveni yajjanga darling, yajjanga kwegamba omwana buli omu gwa yayanira okukwatako kubanga yalimba bajjajjaffe. Era Museveni teyabeeranga n'ezo konvoyi. Naye olunaku olwaleero atambulirako emizinga, atambulirako emmundu ezeetooloola, atambulirako emmotoka ezitasigino, atambulirako buli kakica yenna. Ate gwe yali avumirira ku Obote ng'agamba yeewuunya omusajja obeera otya ng'otambulira mu luseregende lwa mmotoka 2 kumpi nga zikunukkiriza mwana era atambula na mmotoka nga 6 mwami Museveni. Ne bino byonna bijja bitya kwe kubeera ng'omaze okitegeera ensi tekuwagala. Obukuumi obusinga buli mu bantu. Abantu bwe bukuumi obusooka ate obwa ddala nti abantu bwe baba bakuwagala Bobi Wine gy'alaga tagenda na ssente, tagenda na mmundu, wabula security ekolebwa abantu abo bennyini abamwetoolodde nti neyandibadde afuna omutima ogumukolako obulabe ye kennyini amuwagala. Kati onookola otya obulabe ku muntu gw'oyagala? Kakati njagala otunulye kano akatambi nti bw'ogendanga n'otunulya omuntu nga security buli lunaku yeeyongera, manya yeeyongera mu bizibu. Anita Amongi yakulya parliament y'eggwanga Uganda naye security emutambulirako wallahi teri speaker yali agifunyeeko. Njagala olaba akatambi kano. Oye speaker Anita Amongi. Anita Amongi naye bibye biwanvu. Fenna tukimanyi ti NRM yamugobye erinda kaseera ejjewo Gasiya. Tukimanyi nti mu parliament era byakalubye eri Mathias Mpuuga ne bakomishona bali abana nti ebintu byakaaye. Era nga ne parliament mu kiseera kino eri mu kulonda okulaba nga bafuluma parliament y'eggwanga. Ebya Mpuuga biralamu kyokka yali amudifendinga Anita Amongi ye yadifendinga nga Mpuuga ne banne bwe babba ssente. Era n'ekibiina kya NUP
bwe kyatuuka ne kigamba Mpoga nti owaaye wakwata mu nva oba wakwata mu luwombo lw'eggwanga olw'omusolo gw'Abannayuganda wandibadde owummula n'odda ebbali obwa komishona n'obuwummuza. Anita Among yakomba kwerima n'agamba ekyo kikafuuwe, ebyo ab'ekibiina babeereeyo, wabula no palamenti yesalawo ng'eryanya lyewulira, ekipawa ng'akyewulira. Naye njagala era okumujjukiza nti Rebecca Kadaga bwe yavuvuba Bannayuganda oba ababaka ba paliamenti kutogikwatako, leero taliiwo, baamusindisa luti. Lwabogo yatuuka n'okugamba nti Rebecca Kadaga afuuse w'amaanyi, yeetaaga kuzza bbali, ate abasoga they are literally stupid. Kakati Anita Among saawayo yeeno ogenda kubeera ng'obisasulira, gw'obadde olowooza oli wa kitalo, eno gavumenti si gwe wagireeta. Bano abasajja balina ebibalo byabwe birala, si bya kuweereza ggwanga. Kyova olaba Mwami Museveni asiiba atugamba nti ye teyajja kuweereza Bannayuganda, yajja kwegamba kulabirira famire ye, bazzukulu be n'abazzukulu b'abazzukulu be. Era zaatugamba nti ye bonga NRA si NRM, NRA okutta ako kazannyo kaabwe. Era ye kennyini n'atugamba nti ye kisiraani, okitegedde, ye kisiraani. Kakati wabanga kisiraani okuttanga kazannyo era nga balina amaanyi okukola ebya sitaani ivo, kakati gwe Anita Among mukazi watu alinamu ne ku kozi muddugavu mweru, munyambe Anita Among muddugavu mweru, mufiriko oba muzungu, ekimu ku byo mujja kubanga mumpabula. Njagala kubeera nga muvaako muteeka ebbali, wabula ennaku ze si za kufa, wabula okumujja mu ofiisi ziweddeyo. Yes, takyalinawo waaka. Kyemuva mulaba omumyuka we tayogera, era bwe bakubuuza ddi lwe yasemba okwogera oyinza obutamulaba, ali eyo asirisa aswamye ebbali kubanga akimanyi. Era najjeko ono ne mbagamba waliwo obutakkanya wakati wa Thomas Tayebwa ne Anita Among, ne kakati batadde ku hold ebbali, bataddeyo Thomas Tayebwa, ono bamukozese gasiya akole byakola n'eryanyi lye yeewulira, bagobe ave mu ofiisi. Njagala kubeera nga onvaawo, njagala gendako katono nnyo mu nsonga za Muhoozi. Ngeno bagaana bano genda neno Muhoozi nga bamutwala dda, bamupromotinga dda n'agenda ku ddaala erya CDF. Ekibiina kye ekya PLU Patriotic League of Uganda kikyagenda mu maaso n'okuyisa ebivulu nga bakutte ebipande bya Muhoozi. Abaffe Muhoozi is a serving general, akyali mu magye, akyali active mu magye, ne bakyagenda mu maaso nga bakutte ekipande kye mu kibuga wakati, Kampala wakati, ampuliriza, nga bakyagenda maaso n'okubeera nga bamulanga bayisa ebivulu, kyokka babiyisa mu kibuga Kampala wakati. Bobi Wine agenda mu byalo eri Kamuli, agenda mu byalo eri Parisa, bamuganye. Naye kino tukyogerako bwe tuti nti ne bw'oyagala otya omwana wo afuuke kyayagala nga Katonda tiyakimuwa, era ojja sigala ng'olina mwana mutamiivu. Njogedde ntya nti gwe Katonda bw'aba yakuwa omwana ng'amazima gali nti wafuna lujuuju, ne bw'onaamutwala mu bapasita bamusabire ng'omwana lujuuju, Katonda nga kyeyasalawo tajja kukyuka, ajja kubeera lujuuju. Bw'abanga yawoona omwana w'abaavu, omwana w'abanaku, nga gwe yajja mu kuyimba n'amuleeta direct n'amutuuza mu byobufuzi, abakubirayo abakubanga kwegamba abakuba tabaweeza, ekyo Katonda kyeyayagala, ekyo Katonda kyeyayagala. Nga bwe yakwata wuuli eri n'amugya mu kiralo n'amufuula omuntu, bw'atyo bwe yafuula Kyagulanyi. Kakati gwe ono omwana wo ne bw'onaakola atya, yooyo Katonda gwe yakuwa n'omukisa tagulina era taligufuna. Njagala kubeera nga bombateeka ebbali, bwe mbanga mbatadde ebbali njagala munzikirize baganda bange katono nnyo twolekereko munda oba olyawo mu palamenti ku nsonga z'ababaka, ku nsonga ez'ababaka abagenda mu maaso. No, ez'ababaka tuziteeke ebbali, katutunuulire ku bannamawulire abagambibwa nti we baali e Masaka mu kuziika Pascal mbu babodegaadi ba Bobi Wine
baavaayo ne babakuba ne boonoona kamera zaabwe ne boonoona ebintu byabwe. Joel Ssennyonyi abaanukudde atya bwe bubaka bwe njagala tuwulirize baganda bange. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu abaddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Nja kusaba owe video yaffe like, buli wowa video yaffe like kijiyamba okudduka ku misinde gya yiriyiri neetuuka ku bantu abo beegwanidde okubeera ng'etuukako. Nzikiriza nkuwe Joel Ssennyonyi bw'ati bw'abaanukudde. Ensonga ey'abannamawulire gye tuzze tulaba abagamba nti baakubibwa pulezidenti wange bwe yali e Masaka mu kuziika twagiwulira era ne tugamba katuweekeenenye ensonga eno. Nayogera ne security team yaffe nga njibuuza akana n'akataano ku nsonga zino bo ne babyegaana. Naye njogera ne bannaffe bano abalumiriza nti baakubibwa, buli omu alina version yiye. In fact abantu abamu bagamba nti ne kamera eno gye bagamba nti yamenyeka nti teyalinawo. Bagamba nti no kamera nkadde waliwo gye baagijja kati gye balaga. Abantu abamu bwe bagamba. Obuzibu obuliwo nti n'abantu abamu abavuga ekintu kino bazze bakyoleka mu lwatu ku Facebook post zaabwe naki nga bavuma Honorable Kyagulanyi ne NUP nga bagirumba ate nga balina abalala be basuuta. Ate kakati be bamu kubavuga ekintu kino ne twebuuza ensonga eno teri mu politics. Nene tugamba titwagala kukidismissinga era mu kwogera nabo nze nayogera nabo abantu bano ne bangamba nti balina n'obutambi obumu obulaga nti abantu bano babakuba. So twabasabye kuba tufulumiza ne statement byonna nga tubyogerako. Nabasabye batuwa obutambi obwo bujja tuyamba nnyo kubanga bali beegaana ate kati mumbalumiriza bomba mugamba mwina obutambi obwo mu butuwe abantu bano tubakangavule kubanga fenga NUP tukiriza mu ddembe ly'abannamawulire okukola emirimu gyabwe. Tuzze tukyoleka mu lwatu juzi ku World Press Freedom Day nayogera ku Parliament n'engamba gavumenti tulekera okutulugunya bannamawulire tubaleke bakole emirimu gyabwe. So kakati ffe tutiriza kukkiriza ate nga abantu baffe bakikola. So tubasabye abalina obujulizi obwo babutuwe tukangavule abantu bano so that tulembe kulowooza nti just bya politics nga bwe bizze bitambula. Abalina obujulizi bonna babutuwe tukangavule abantu bano. Mwebale. Ekifo kya IGP Abbas Byakagaba ne deputy Mwami Ochaya James. Abantu bano nze ebibuuzo bye mbabuuzizza bibadde bibiri. Okusookera ddala embeera abapoliisi bakulembera gye babeeramu bali bubi, basula bubi. Botunulira barracks ze balina zirina barracks biri mu constituency yange. Ogenda n'otunuulira abantu bano engeri gye basula munnange nga basula ng'ebisolo ate bakama baabwe balinga abatabifaako ebintu bino. So mbabuuzizza balina pulaani ki? Ate nga bwe mbabuuzizza mbadde ngamba ne bakabannange nti ebintu bino tuzze tubyogerako naye abantu abo sente tuziisa wano mu Parliament bano tubasabe balete comprehensive plan then ffe tukidiscussingeko tuteekeyo sente abantu bano omusaala gwabwe gwongezebwe n'ensula n'engeri gye basulamu eterezebwe. So mbabuuzizza balina pulaani ki? Of course ne boogera kino nekiri sibadde convinced bulungi. Naye ekyokubiri ekikulu ennyo kye mbabuuzizza engeri gye bayisaamu bannansi. Omwaka oguwedde Uganda Human Rights Commission erina ebizibu byayo naye yafulumya ripooti ng'eraga nti poliisi kyekitongole ekisinga okutulugunya abantu. Eyo ripooti baagifulumya mwaka guwedde. Naye mbabuuza abantu bano mwe mulina pulaani ki okukyusa ekifaananyi kya poliisi kubanga n'ekitongole kya gavumenti kigamba nti mwe mutulugunya abantu. Era ne mbabuuza lwaki nga poliisi erina obusosoze. Tuzze tulaba bannabyabufuzi abalala batalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo awatali buzibu ne bakuba enkuŋŋaana ne bakola ne processions mu nguudo. Mutabani wa Mwai Museveni juzi yali Masaka ne bamuleka ne banne ne basalako oluguudo ne batambula paka gye bagenda ne bakola activity yaabwe. Juzi Lydia Nabe nga bakumulonda kuba minisita yali kitugumu era ne bakola procession mu luguudo paka gye bagenda ne bakola activity yaabwe n'abalala. Kaakati mbabuuzizza fenga NUP batuyinako kakuku ki? Kuba twabawandiikira ebbaluwa ne bagireceiving ne tubalaga tugenda kubeera wano ne wano ne wano naye ate twagenzeeyo ate tebaatuwandiikira formale kutuddamu. Twawulira Justin Nanga ng'alina byayogera awo naye tebaatuddamu formale ne tugenda ekamuli mwalabye ebyabaddeyo tiyagaasi amasasi. Tulina abantu abali mu malwaliro. In fact twawuliddeko nti waliwo omuntu omu eyakubidde rubber bullet n'afa.
tetunnakikakasa tukyafuna information naye abantu bangi balumiziddwa ne activities zaffe ne bazisazaamu kati nga mbabuuza balina kako kuki ku NUP kubanga abalala bonna bakola ebintu bino tebalina kyamaanyi kye banzizeemu era kyovudde banze nga nze sibawadde kalulu kange mu komiti newankubadde yes namba ey'abannange nsinzizza amaanyi kubanga bo bangi naye nze nga nze sibawadde kalulu kange. Yes. Ebigambo biboogedde tebimatizza kubanga babyogerako omukozi omuntu abeerawo ng'asaba mulimu ajja kwogera ebirungi byonna agambe tugenda kutereeza tugenda kukola ki naye ate oluvaano ne bagenda ne bakola ekirala so kaakati nze mbalinze okulaba bagenda kweyisa batya nga badduumira abantu baabwe bano. We have vetted the Human Rights Commission. Abantu ba Human Rights Commission obuzibu balina balina omukulembeze alina kyekubiira. Mukyala Mariam Wangadya oluusi nga abantu bakawaayo kwemulugunya kwabwe nga tannanoonyereza mumuwulira ng'avaayo ng'agamba nti abantu bano abagamba nti abantu babuzibwawo bituufu ddala oba gino mizimu tebaaliyo ghost people tonnanoonyereza n'oyogera bw'otyo. Olumu yasoomooza n'abantu ab'emulugunya tebabakubye n'agamba nti naye abantu bano oba oliawo be basoomooza poliisi ne bakuba tonnanoonyereza ku level gy'oliko nga chairperson wa Uganda Human Rights Commission olina kubeera neutral. Juzi Honorable Kyagulanyi yagendayo teyamuwa nakaganya kumuwuliriza nga alina ensonga zayogera. Munnange ne bwebeera kooti omulamuzi alina okuwuliriza omuntu wagamba nti nina ensonga zange. Omuntu ayinza okuyimuka n'agamba nti mulamuzi ssebo bannyabo siina bukakafu nti ensonga eno ogenda gikwasaganya bulungi kubanga olina kyekubiira. Omulamuzi kimukakatako okumuwuliriza nambala naawe ensala ye naye kati ono Mariam Wangadya teyamuwa nakaganya kumalayo statement ye so kiraga nti alina kyekubiira. Naali kyandastandize singa aboogera ebintu bino bano bapolitician aba NRM naki kubanga bo bannabyabufuzi. Mariam Wangadya alina okujja politics mu mutwe gwe akimanye nti ekifo kyalimu alina kubeera neutral talina kweyisanga politician. Ensonga eya njagala kwebaza bannaffe aba NRM kakati nabo abatwegaseeko kubanga tuzze twogera ku nsonga eno ng'abamu bagamba nti kakati ebyo NUP ne Mpuuga tebakwatagana nedda si bwe kiri ekikyamu kyakolebwa era nga kituzze twogerako. Ndi musanyufu kinaba NRM kakati bavuddeyo nga bagamba nti ate ffe tulina abakomishona basatu kitukakatako okwegatta ku nsonga eno era ne bavaayo. Nalaba Deputy Secretary General wa NRM Honorable Rose Namayanja naye yavaayo n'avumirira ekikolwa ky'abakomishona bano okutuula ne bagabire sente. Lwaki tebakireeta mu Parliament tukiteesaako ffenna ne batuula bonga bo ne beegabira sente obanga beesiima biki bye tutategeera. Nali e Kalungu ku mukolo ogumu ne twesinkana ne Oweekitiibwa Nabbanja ne mumuteekako akazito ku by'amabaati nangamba Ssenyonyi lwaki ompita omubbi nze wandabako mu abo abatuula ne beegabira obusente kubanga naye atuula commission naye ku meeting teyaliiyo era naye ng'alaga nti kikyamu so ekintu kino kikyamu era ndi musanyufu nti ne bannaffe aba NRM bakaminze on board era essential motion eno ngiwagira ngenda kusayininga badde siriyo tubaddeyo kamuli naki naye nange ngenda kusayininga motion eno era njagala kukubiriza bannaffe bali mu opposition tusayininge. Twakyogerako ekintu kino mu shadow cabinet era ntukanya nti ensonga eno ekyakolebwa kikyamu. Munnange tulina okulaga ekifaananyi nti oli waba akoze ekintu ekikyamu alina okukangavulwa. Tuteekewo abo abanaamanya nti kakati tulina okutambulira ku mateeka ne tukola ekituufu ekirina okukolebwa.